Yesu ketandika butandisi atende tetandike dombolamba muka kitange episode 10 je tandise okuva mu Emmy's Productions nga bulijjo tandikwa film egenda maaso tugenda kubatumula bannali yange Farida mu sinema ya fene y'omulembe butereevu sagala bakunyumiriza bunyumiriza mwana mulenzi ono Bone Kalanzi ne tugenda mulabako mu sinema ekyatandika butandisi episode 10 je tulaba batugamba nikagwa Obedi Kavuma Nuwa bonna bakomye mwene tandika butandisi natenga bulijjo is all about this and VJ on official mwana mwala mpera Ruth nga next kudeni kwali songa Mugisha Ismail tugenda kubanga tumulaba ekyali ntandikwa film egenda maaso mwana mwala Hwalishana mukisanga naye akomyewo ekyali kunyanjula tosuwa kantiti Rahuma mwana mwala Nantale Esther ekyali kunyanjula egenda maaso episode 11 tujja kulaba Abdul Shakur Ziwa oli ku VJ Emmy official YouTube channel yafe y'omulembe. Don't forget to tap on the bell for further notifications. Batugamba nti Immaculate Mary nga naye akomyewo Immaculate Mary Nalutaya Latifa Super Black songa Sembatia Ashraf King director of photography batugamba Nalu Young Farida executive producer wayo tugenda kupatula Nalu Young Farida jukira yakuyiyeza olugero atenga aba Smart Yala Entertainment bakoze ku graphics ono Sembatia Ashraf King editor film etandika egenda maaso atendete era nga batugamba welfare yekagwa Obedi mpera Ruth tukugize Diana bebakoze ku transport atenga Nalu Young Farida ye director wokuntiko ekyatandika butandisi tugenda maaso atendate nga bulijjo okuva mu Emmy's Production inagamba etandikwa film tuba tutandikirawo mbulambalamba kakatu akatubenga tutandikira ddala butereevu nnyo ku kinyusi tetulina budde kakano mu kaseera kano nga tutandika yakulaga ekyalo Matendo ekyalo ekirabika okuba ne kifuuse ekyalo kakati munange tugenda okudda erudda waliwo yali akaaba wano nno ono yali azze kulaba ku mwannyina agenda okuyita mwannyina ng'amuwulira kyokka awulira abaana kusinda aba ekiki abaana nsooke mulindeko ekyali ntandikwa film egenda maaso maama yadduka n'aleka abaana mu nju mwannyinaabwe eyabagamba nga baleete sente bagende balabirire maama waabwe kati naye kennyini omusajja gwe yali ayina ali awo bano bakiwalaŋŋaŋa omukazi yadduka mu nnyumba n'alekamu laba emyaka gye yaleka mu nju Katonda wattu waliwo ekika kyolaba nga sikiriiko mmindi naye nga kiriko kikweno yaga muyitewo nze siina kyakola kabani baba gwe nalimbalamu amagezi naye bulijjo yali atugamba mufere tulina amagezi simanyi twagala nnyo kulya nnimere simanyi tulabirirwa bulabirirwa kati n'alyoka adduka abaana n'abaleka mu nnyumba niwankubadde bampitanga ow'obwongo obutooletoole naye sigenda kulabika nti mbaleka wano munange ng'akwata ekkubo ekyatandika butandisi film egenda maaso munange ng'abwambaza ngatto mwambale tuve wano bukaabye enjala ebulumye ne butuuyana bonna buli muno buwunyira mu nju mumpiteko yadduka n'abaleka awo ne yeegendera naye ng'olaba abaana booleka mu nnyumba ku myaka egyo yagenda ng'asaaga mbu teyadda kaakati ono teyakola mu nsobi yonna yali yakola entumbwe ye kuba bino ebyokutambula atambulira ddala bulungi nnyo kaakati munaye nga yeetikka abaana ng'agenda mpaka mu kyalo waani wa nnyina kale bano baasanyuka nnyo mulaba be baana be basanyuka okuba ne bamulabako tugenda maaso tutandika butandisi episode ya 11 gye tulaba bannange mulamu nga nsanyusa balaba
omanyi waliwo ennyumba ze bayisa mu zaŋŋanda ne wabaawo n'ennyumba ze bayita kuŋŋaanya eŋŋanda zikiryango kibi. Bannange mulamu ate ndi musanyufu nnyo. N'agamba mulamu nsanyuse koyaniriza abaana bano munnange abaana ba muganda wange kumba ono n'obubwa bugunda w'abataliiwo. Kabadde kaagala kwogera waliwo akayisamu ekigambo ono olwamusitula ne kali ne kogera ne kaga kaveewo ofudde gwe kyoyita okusanyukira baba bakwaniriza mu famire y'emiggo wano bagalamira ku makya mutuntu olw'eggulo kati ng'amugamulamu nayeewuunyiza nnyo muganda waffe bulijjo yatulangira obwavu mbu simanyi tetulina magezi simanyi nti ffe amagezi gatuggwaggwamu dda n'agamba n'aleka abaana mu nnyumba ne bajja bakaabira omu amaziga abaana emirembe ne gibaggwako kano nkasanze kasowosa eminyira giyiika. N'agamba naye muganda waffe ate nga yakola ekyajabu. Tugenda mu maaso kakati munange oluvannyuma buno nga bwakajja nga sibudde ebbali emmanju. Munange maama yatulekawo yagamba musimanyi tugira tusaaka amazimbu agenda ng'agenda oleeta akawunga ne tumugamba aleete kamuwogo kuba ke twali twagala ennyo naye teyadda. Kati amazzi agali ag'akawunga oggoya twanaaba manaabe kuba n'empewo yali nnyingi bambi gwe oli eno oli mu kuweeweeta abaana tomanyi mirimu gyo olaba nze njagala kunaaba mpewo mpitirivu jangu ontereka amazzi enkoto gwe toyogera ate mmwe mwakajja mmwe mulina olugezigezi mwe tulina obbatereza naye tokuba baana b'abandi. Lwaki obeera mu kubaakuba abaana baba kyebo tagasaayo ate ffe tojja tuboggolera buno buzze n'olugezigezi olw'ekibuga mbu simanyi tebuboggolerwa tebumanyi nti wano enkambi gye buyingiddemu eno enkambi ndala y'abatooletoole ng'etomanyira ndeka nja kukuba luno olutwe luno olukulinga okwo n'akayisa wano bazze mu nkambi y'amagye bwe baba tebakimanyi nga tebaabagambye bajja kitegeera. Efirimu egenda maaso era nga twagala okuba nga tumanya ku mulundi guno naludda bajja biggwera ne sinema yaffe nagamba evamu Emmys Productions nga bulijjo tugenda maaso n'entandikwa firimu ate nete kaakatuddako ewa Super Black ng'ekirambo kya nnyo ono alangira bannange alangira n'omufu eyafa dda emyaka nga 5-7 weesiriwaza wano n'amagezi sebo gwe kivubuka gwe n'agamba nnyoko yali agenda n'engatto genda gwoleeta ebyenda amutuma ebyenda mbw ate atunulanga ebyenda kati ate ayagala kulya byenda kyokka ebyenda bitunulanga ono omubi kati ono wakomerawo yasanga oli bakamukyomera nadda kakati tuba tuli awo munnange kulikayo nnyo taata n'agamba oli wano oli mu kwesiiga kazigo naye nno Super Black ni waba teyeesiize kazigo gwate byayeesiiga bimukyusaako ki n'agamba munnange tulina pate we tulagaawo ne bw'olaba ngezaako okuwetereeza n'amugamba nti munnange nga bw'omanyifu abasajja tetutuulira awo basajja kkalaamu enoonya kitabo bwewandiika buli kadde n'agamba omwana ono muleeso ono nno ye takubwa munnange ono mumbejja alya buli n'ayalirwa ne yeebaka girasi n'amugamba mulaba n'amugamba tukuba omwana ono taata kulikayo nvuddeyo oli otya ovaako wa naade bantumye n'agambye oleeta ekkiro y'ebenda yakikuba amagezi ne gakiggwamu kituuse mu kubo ne kyerabira kye baakitumye ng'ogenda eri emmanga kaakati nno kibadde kikomyewo ebirala byonna bikole n'amugamba nti mbadde nkyakubuulira manyi mukazi gw'oli mukambwe ennyo na buli kimu kyonna naye ono gwe nkuleetedde takubwako munnange n'agamba muwe caayi anywe watuta muteremu otusukaali mukwate bulungi n'amugamba mukwate bulungi nja mulabirira mwami totyanze muliwo munnange gwe omuntu gw'oleese si mukyamu oba n'amugamba tebagenda kukuba wano emirembe weegire yafaanana kitaabwe abasajja bazaala naye oba yazaala kikino owange tebakukuba munnange kati wano wozze njagala ombwe dirwe watandika okuba ninze sikyakuba
tojja kusobola okujjako ngo era bw'oba okimanyi wano togenda kukuba toli wakubeerawo oli muto wawa nze ndi muto kale eri kasiya bulolo otunu wange enkaŋŋa oli kakazi kakulu njagala okimanyi wano ewange enkuba nsammula njabya tambula ogende eri owuzumiza eri enkobogo otokubwa gasiya bulolo tokuba oli waawa nze nja kukuba mutwe gukulinga akabega manyira mbu tokubwa siya ono yaganze nja kukuba kakati munnange ku makya agasooka bano abaana babawadde werokaamu n'amugamba munnange nga bw'olaba era mbadde ndudde okusula ewaka laba nno nyaabwe n'amugamba munnange ndazze ng'ebintu si birungi yabadde akutte kubo genda kulaba muganda waabwe alabo bawaliwo ku magezi agaliwo muganda waabwe yagenza otuuka eyo nga yadduka mu nnyumba neyeetambulira n'agenda yatulekawo n'agenze n'agamba muno simanya saddeka amazzi ag'akawunga kati ne tubeeraawo ne tusula nga tewali ne taata yasooka okudduka embeera weetuuse obwavu yeyala ekuba abantu ne batuuka okulabika nti badduka janze nanjasamira naŋŋamba otandika otya nze yayogera ebigambo bingi bwe naleeta abaana eno mu kyalo naye ssebo ye yalese ababe mu nnyumba kati nze naye ani mutemu nze yakwata abaana ne mbakuleetera wano kati n'ateera obakutte nabo baataddeko munnange ate munaye nkole ki ne ŋŋamba kandeeta abaana okusinga ofiira mu lujja kabajje bajje bafiire wano ewajjajjaabwe mu kyalo era we nasanze munnange mulamu wange oli omukazi yasanyusa olaba abaana ba mulamu we ogambye eki yasanyusa obbalaba n'agamba oyo omukazi nga lumbe n'agamba ye kyemmanyi musanyufu niwaleese abalala abokkubwa n'agamba oyo omukazi akubye baana b'abantu wano tuwali webatakubye n'agamba olaba nze gwe yakubye wange obyogera okakasa oba owaayirira amukubye maama yena bamukubye embugubugu nezeyongera mu bungi ziri nexes n'amugamba ebintu byonna bye yasanga ku kyalo kuno ayagala twala byabwereere n'agaana eyo omusajja nga atabuse yatulekera wano ekikazi kituleetere obuzibu lwaki tatwala kikazi kye n'agamba ensonga ey'okukuba n'osigala ng'otunula butunuza ensonga eyo yabwenkanya nkole ki uyu mukazi ng'amanya naye omukazi atumanyidde nnyo alimba n'okutannamana omukazi akuba n'atannama n'akussaako amagulu ne yeegolola ate mbadde simanyi kibu ekyo n'agamba ekyo mbadde saamanyani ate kiri bwe kityo okitegedde kati we kiba bwe kityo ngenda tandikawo olutalo nina okusiikulawo olutalo sinziggu ebyokulya bitono n'agamba munnange yogera kuba ojja kuvaawo era batukube yogera bitono omukazi yafuuka musirikale ali ku ddaala eryo bajjeno yakuba ffe tuvunnama kati ye embeera eri etya naye yatuleka mu nnyumba n'atuleka bino biwoza kimu yatuleka mu nnyumba n'atuleka mu nnyumba kekannamwebe Aisha wamu ne Kantiti Rahuma tugenda maaso firimu gye tulaba eva mu Emmys Productions nga bulijjo egenda maaso kakati munnange yembeera eriwo twagala kumanya kiki ekiddako kaakano mu kaseera kano omanyi abavubuka b'ensangi zino waliwo ebintu ebitakyakola makulu gye bali kasita yafuuka kyeyamaani ku kyalo n'abaako omuzungu gwe yeesibako ali wano aweeweeta kati oli yayeefuula ng'ata bambi kikazi kyattu yakiyise emmanju w'ekiyungu n'akiyingiza ebitooke kiki ate wali kikinganda ate wali naye abayaaye b'ensi eno nga bakambwe lwaki omusajja ono agenze maaso n'okukola ekintu ekifaananako bwe kityo mukazi wattu yeewuunya njagala olabe efirimu egenda maaso munnange nga ddabbali ng'atuula musajja agamba ayagala muwasa
yajja wana nakatudde n'afuuka nakatudde. Yajjukira olunaku omusajja lwe yamusanga ku ttale ng'atudde n'ebidomola bamutumye ku luzzi. N'amubuuza ne nakatudde okola ki wano? Ekisajja kyali kyogera ng'ekirimu amagezi. Nga nduuse n'enkusanga. Jeni, oli. Kale. Si, ng'oli munaku wa. Sagala kulaba munaku. Embeera gye yamusanga ne yeefula mbw azze omuwonya ennaku emuluma. N'amugamba nti munange ebizibu bingi ebyali binnuma. Naye bwe naabikugamba tobigambe maama waffe ko nti ambulira ebizibu. Ntisobola kuba akimanyi ensinga. N'agamba gwe omanyi gwe engeri gye nkwagaliza obeere bulungi. N'agamba togaye maama wange gwe. Nkwagala nikyo. N'amugamba ky'oba olina okumanya nakatudde nze nkwagala. Meaning in love. N'agamba nze nali mpulira nga njagala mbeeko kye ntandika omukwano gubeewo. I love you. Nkwagala nnyo. Onjagala? Ndi serious. Ebyaddala nkwagala ndi serious. Nenda ku luzzi. Ebyo ebintu sooka obireke. Love you. Mukazi wattu ng'akwata kuba okukkirirako. Love you. Nkwagala. Maama kintambulira mu mutima kinyiga. Njagadde. Byonna bye yamugamba nga bw'amwagala birabika byali byappa. Yali alimba. Yamulimba. Basajja balimba. Kati ava kuwerekera abaavaayo. Abaavaayo. Naye musajja gwe wali mubbi. Tojja bbeera muyaye gye. Namanya oli mubbi. Lwaki ompita omuyaye? Yamuyiseeko ssebo ng'alina ekintu. Kati sooka ombulira oyo gw'ogenze naye. Muganda wo. Kikaabya. Ebyo ebikutaddawo okaabiraawo. Ekyo kikaabya. Kyogamba? Bakatono bwe kati. Leka naawe. Je mu mbeera otandike n'okukaaba amazzi. Ebintu ebyo bwe bikutuusizaawo otandika okuba ni oluma ekintu ekitaliimu. Nga naye walayise nnyo. N'omugaali kale kufuuka wa bbeeyi ntono otyo. Yansanze. Oli muwala yabadde ayagala kugira. Omuwala omumyufu. Twala eri naawe omuwala oyo ayengedde obwenkanidde awo yenna mumyufu yenna mubalagavu obwenkanidde awo. Kijuujulu oli okuŋŋamba embu simanyi. Byalavu tonnabitegeera. N'amugamba ni gwe byalavu ekizibu olabika obiri bbali. Manya nti asolekawo omumyufu bwaki. N'agamba naye gwe oba tokimanyi nti omumyufu bamulekawo ne bayagala gwe. Kyokka ebyo byonna byogera ku lw'okuba omumyufu taliiwo kati. Yeeyogeza. Ebintu bya laavu. N'amugamba laavu eno togimanyi gwe gw'oyita omumyufu bamulekawo oli omuwala just I was only showing her the way. Nabadde mulaga bbala ye gwe kijuujulu jangu kale oba toyagala ngenzi. Nekyeyongerayo omuntu okwagala okulaga nti okwagala abanga akuyamba obuyambi ekyo nakyo gyekiri. Omuntu okwagala ayinza okulaga nga akuyamba obuyambi oba ozannya n'okuzannya. Kaakati nno kiba kiri wano. Kino se bagambye mbu simanyi ekimyufu. Ono nga tajja ne muganda we yoyo. Ali ku simu. Gwe nnyabo. Sebo ke kanali envumbo. Sebo oyo gwe wadde naye mwannyoko omuyita otya? Gwe wootava ku musajja oyo. Sebo owaŋŋambye muzungu yoona omuzungu. Neno naye baaba owaayiriza. Bakutuma omuzungu otwala eno. Gwe oyo omusajja gw'oliko baali bakutuzeeko. Mbu simanyi tokuba totta. Kano tukakube tukaziike wano mu muwogo. Bw'oba oyo olikoza simanyi omusajja yafunye omuzungu. Oyo omuzungu oyo. Mbu muzungu. Guno naakani kizigo buzigo. N'obugalo bubwo bwakona kizigo kye kimutawaanya. Naye nammwe mulekerawo okuwaayiriza mbu muzungu. Ono muzungu njaka boli kadugalirewo gasiya buloolo. Tereera gwe oluto kuddamu okusanga nga weeriraanye omusajja gwe.
muzungu bamutabukira. Muzungu bamutabukira mbu muzungu. Ho! Akiguddeko addangayo. Bane abasajja nga bazibu. Omusajja nangamba mbu simanyi njagala. Simanyi mbu simanyi ye kyeyamani w'oku kyalo. Leba wabadde andeetedde obuzibu. Embeera efuuse etyo. Tugenda maaso katulabe ludaba gye biggweera. Tulaba episode ya 11 eya firimu yaffe emanyikiddwa nga Muka kitange Anzita. Kati ono aba ali mu kubeyuka. Angel. Oh my angel, kweni siruwalira muli. Tunuulira. Namugamba ina n'omutunuulira ng'alinga akagoogwa. Pika wife. Namugamba n'olyoka olabika okuba niyagala kumpya kakazi kwennyene. Wanji? Kati omwala yajja atabuse nnyo ng'ayogera n'oluzungu. Kati ate ono baali balusomesa mu pittu n'adduka mu kibiina. Pika wife. Namugamba ni how could it happen just like that? You see. Katonga makakane nze gwe bavumye. Tough wife nawe okimanyi. Sirina mukazi tonjogeza luzungu. Na mukazi. Omukazi gwo. Omukazi wowe yabadde agala okunzita yalese ne mu lugwala munne banzite. Suubiza okungulira. Sebo bagenda kunjo kyapa. Abawala banjagala. Nagaba wala bankane nenze sibaagala kubanga mi beautiful man. Kanangiro wa malaya. Mbuya mulangidde mbu musege. Katonda watu. Kakati nono naye amugaine esonywa tuddamu kuneriranya. Emiwunyo gimujjidde. Tujja kutandikirawo. Abadde nalyangu Farida Semakula Mudumi. Mbeera Ruth natenga bulijjo. Abankumire mwena abaje 10 vije Emmy official. Tukyagezako bayize ebirungi bingi nnyo ebyenjawulo. Tubajjukiza okusubscribinga for the further notification. Akume.